Mbanirizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nsuubira nti muli bulungi. Bannange ono Kadama ze mbadde simulabangako. Kadama yavuddeyo n'awaana bakama be n'agamba bannange, I'm going to miss my boss, era nze ngenda kuba missinga, ngenda kuwa akatambi kaawo gw'atannakalaba. Naye abaana bangi bakomeredde Kadama ono ne bamukomerera, era ffe totunyumiza, ffe twagwa ku mizingiriiti, ye ng'aba misingako ki? Omwana yagambye n'agamba, nze bakama bange bannange mbakoledde emyaka 3 n'ekitundu naye bampisizza bulungi. Mu biseera by'ekisiibo nga bamuwa 3 miliyoni. Hadiya wenjogerako hadiya bibeera birabo, nga mu kisiibo avaamu ne miliyoni ze nga 3 nga salale taliiko. Agamba nti ewaka bamuwa respect, ewaka kyayogera tekiddibwamu. Nangamba banaye ngenda kuvaayo naye ngenda kubasubwa, naye njagala okubabuuza, omuntu wavayo n'asiima, omuntu alina kyamukoledde ekirungi aba akoze kabi ki? Aba akoze kabi ki? Mazima ddala ngenda kuwa akatambi k'omukyalo ono naawe obeere nga omwewulirirako, naye nga njagala okubategeeza nti babboosi abalungi gye bali. Era munjulirawo mu comment section waliwo omwana ayagambye nti nze mpozi nga mba misingako ka wifi ke bampa. Yes, at least beebaze ku lwaka wifi yako ke bakuwa. Baana mmwe temunnakomawo wano Uganda, mutunule bannammwe bangi abaakomawo wano Uganda nga mwakoma bawuliza ku lunaku lwe baatuuka, oba wiiki emu nga batuuse mu Uganda, oba wiikisi 2 nga tebakyali ku mpewo nga neza data kati tebazirina. Naye omuwala bw'akubeezezaawo emyaka 3 ng'akuwa wifi ng'ogibeerako 24 hours, nga lwaki tomwebaza? Kale ayinza okuba abadde mubi mu bintu ebimu, naye at least kwakobeera ng'okasiima. Muveeyo musiime ku bakama bammwe. Bannange njagala okubategeeza nti bw'oba wagwa ku muzingiriiti gwa boss eri abaana nga bagamba mutufu ntulinga abaatuuka mu ggulu, nga bakama baabwe babayisa bulungi. Nenkola caption ku video nembagamba I'm going to miss my boss. Naye teweerabira mukwano gwange. Ono nambuuza okoze emyaka emeka? Mukwano emyaka 3 n'ekitundu nga ntudde mu nju eno. Mbeera ne babbosi bange ate nga tebakola, nga babeerawo buli lunaku 24/7, nga babeerawo ewaka. Balina abaana 13 ababeerawo ewaka, naye nga bonna wamu bali 17. Abaana bokka nga si bano bazzukulu, abaana bokka, naye famire yonna eyo nga bw'ojulira bonna banjagala. Bonna banjagala kizibu osanga enju. Bannange buli Kadama musabira afune enju ng'eno gye mbaddemu, oba ng'eno enju gye ndimu. Baanamu omuntu bw'akolanga obulungi omusiimanga. Lidio oli ne waaba akuwadde katini, first of all ngenda kumisinga Hadiya ze mbadde nga nfuna okutandikira ddala mu kisiibo. Nze mu kisiibo mbadde nvaamu ne miliyoni 3 mwogwo omwezi ogwo. Bwangamba nti ngenda kumisinga babboosi bange, kakasa ki kyenkugamba? Luli sinnagenda, bambuuziza kiki ky'oyagala tukukolere. Nembaga njagala munzize Makka kubanga bantwalayo omulundi ogwasooka. Nembaga njagala munzizeeyo nsiibule ku Kaaba. Abangi mujja kuvuma mulabe nga nze omusiru, naye awo wembaagala okundabanga omusiru naye nga nze ntegeera. Ne ku bingi byonna bye bampadde, nzi wano bangulira engoye. Temundaba kukolera muzino ngoye. Nzi wano tewali kyensongako ne batakimpa. Ensonga lwaki abantu we bato tobasiima? Lwaki obeera tobasiima baana mmwe? Situganye okukyankalana kubeera wonna, kubeera okobeere ng'olina ebbawo gw'osinga okwagala, mukwana era mujja kyankalana. Kobeere ng'olina maama wo gw'osinga okwagala, muntu ki gw'omanyi gw'osinga okwagala? Beera naye emyaka 3 olaba oba temukyankalane. Naye tutunuulira nnyo biri bye mukyankalanye, tunuulira ebirungi by'omufunyeemu, tunuulira empisaamu gy'abadde akuyisaamu. Temuddanga kukulembeza bintu bibi, oli akukoledde ebirungi 10 kyokka akukoze ekibi kimu naye ne kikwerabiza byonna. I swear ngenda misinga babbosi bange because mbaagala. Babadde banjagala. Siyinza kukitomamu kubanga kye mbadde njogera nga tebakiddamu.
nga tebaddamu. Bwondaba wano bwoti ondaba nga fala naye nga wano bwolaba bampa respect. Nsirika busirisi ne bambuuza kiki nga toyogera wabadde kyoli mulwadde ewaka waliyo omulwadde oba maama mulwadde kiki buzibu ki nga twatotiridde nga sirina kigambo n'ekimu kyembanyeze nesinga. Alright, mbakulisayo mu katambi ka mwana muwala omuwulidde kale siima bannange omuntu wavangayo n'asiima tumusanyukireko nze mbabuulira abaana bali eyo nga baboosi babwe balungi gowoba okaaba kaaba mpola naye mulimu omwana agamba nti wenva mu kiyumba kino ngenda kuba nga nsubiddwa kinene ngenda kuba nsubiddwa naye nga abalonje waliwo amawulire agali mu nkuubo sinnagakakasa bulungi bikyali mu mbu ku lwange byambu naye ngenda kukola research ngenda kuddambawe ekituufu kyekiruwa bitambulatambula mu nkuubo mbu gavumenti ya Uganda yavuddeyo n'esalawo negamba tewakyali muna Uganda kufuluma ng'agenda bweru wa ggwanga ng'agenda nga Kadaama mbu tewakyali muna Uganda akkirizibwa kufuluma nsi ng'agenda nga Kadaama. Obeetaaga omuntu ofuluma eggwanga Uganda ng'oli professional okugeza oli teacher, oli engineer, oli nansi, oli dokita ebyo ng'ogenda mu nsi ziri kola naye ng'oli professional. Naye mbu bino eby'obwakadaama mbu ogenda nga mukozi wa waka mbu gavumenti yabiggyeewo. Nabagamba Minisita Kasolo we yavayo ne yeeyogeza awo n'agamba nti era kaakati tusaba gavumenti yaffe oba Pulezidenti Museveni ayimirize Abannayuganda okuba nga bafuluma okugenda okukola ebweru w'eggwanga kubanga babonaabonerayo nnyo. Nakola vidiyo ne mbagamba bino ebintu bagenda okubireeta mu public omuntu okubyogerako mbu abyeyogezaako asaba gavumenti baba bamaze okukiteesaako eri nga kirina mu nkola bali mu kuba nga bakola ki bakiteekateeka kati biri mu mbu. Naye bannange obwakadaama nga bubadde buyambye abakyala naddala abakyala bali eyo nga be baweeredde abaana baabwe bali eyo nga bazimbyeko obuyumba bali eyo nga be babeezezzaawo famire zaabwe wano e Uganda. Naye nze nina okukkiriza nti ekkubo lino we liziba Mukama ggulawo enzigi ki endala. Kati kiyinza okuba ng'ekiseera ky'okugenda mu mawanga ga Middle East ez'Abawarabu nga kiwedde nga tugenda tutandika yingira mawanga manene. Nze nina okukkiriza maye buli kintu kijjawo oluusi n'ekibi n'ekirungi oba buli kintu kibeerako n'ekibi n'ekirungi. Luyinza okuba nga oluggi lwa Middle East luggaddwawo kubanga mu butuufu ezo ensi batukozesanga basilevuzi abamu mukola nnyo obusente butono ate bw'otunna mu mawanga Uganda yekyasinza okufuna obusente obutono naddala mu ba housemaid. Iye so kati tomanya Mukama ayinza otuguyawo ekuba eddala naye ebyo byambu nze ngenda bikolako research nja kujja wano mbawe naye sijja kukola video namba gwegobeera video zenteekayo mwenja okukiyisiza bagambe kituufu ddala oba nedda. So kati abali e Uganda njagala okutegeeza ng'obadde ogamba nze nja kubigobako ngende next year kuŋŋanya akasente kobeera nako naye tosooka ku papa ngenda kukakasa nti agent sente zo agenda kuzirya. Ngenda kukakasa nti kampani gy'onoogendako okugamba nti otandike process bakutambuze bagenda zirya naye tebagenda kugamba kituufu bagenda zikwata. Kati sooka otereka akasenteko nga tewali akugoba olindeko beera nako omala okonfaminga nti kale ebintu byazze mu nteeko kituufu kati abantu batambula olyoke westule ogende ku kampuni munnange obenga oregisteringa bakutandikire ku process. Naye okusinzira kati mu mbeera gye tulimu tusooka kuteekayo sente zo kubanga agent tajja zigaanira wonoomutuukira ajja kugamba tukole process bagenda okugulawo nga naye tomanya kati obiwulira mubaganya abantu okufuluma nga bakadaama. Kyekyo nno naye nga embeera bwetyo bwetambula naye nga njagala okutegeeza naawe eyakoma wano mu vacation tomanya tube n'okukkiriza naye okukkiriza kwaffe kubeereko n'ebikolwa kubeereko n'ebikolwa kati katugendeko mu bayibuli katono.
okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu okitegedde okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu ngenda kulambululira omanye kutya era kwekuliwa kansooke nkuwa ekyokulabirako jjajjaffe Ibulayimu Mukama bwe yamugamba okuwaayo omwana we gw'ayina nga ssaddaaka nakkiriza okukola ekyo Katonda kiyamugamba okuwaayo omwana yasooka n'akikkiriza bukkiriza nti ye kati singa jjajjaffe Ibulayimu teyakwata Isaaka kumutwala ku kitindiro okukkiriza kwe kwalibadde kufu era tewalibaddewo nankolagana y'amaanyi nnyo jjajjaffe Ibulayimu gye yalina ne Katonda kubanga olwedde yali amaze okulaga nti okukkiriza kwe kufu takkiririza mu Katonda tewalibaddewo nkolagana naye yakkiriza kyekisooka nateekako ebikolwa eby'okutwala Isaaka ku kitindiro amuteme amusaddaake naye Mukama bwe yalaba nga jjajjaffe Ibulayimu akkiriza ate n'ateekako ekikolwa omwana n'amutwalayo ekyo kyali kikolwa n'asiima nnyo jjajjaffe Ibulayimu era enkolagana ya jjajjaffe Ibulayimu yali bweti ne Katonda n'olwaleero nti tukyatambula mu lunyiriri olwo enkolagana ye yali y'amaanyi nnyo mbipulireko mu Yakobo essuula ey'okubiri naye gwe ojja kugisoma gyetandikira mpaka gyekoma naye nze ngenda kunnyonnyola byenkunnyonnyola biri awo okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu bw'onoosoma awo era ne kino kyenjogera ojja kukiraba ekyokukkiriza ebitaliiko bikolwa nti kufu kummwe singa musanga oba omwasanga omukyala n'omusajja nga bali bwereere nga n'enjala ebaluma kiwulire omukyala n'omusajja bali bwereere nga n'enjala ebaluma n'obagamba mugende mu bugume obagambye bugambi bali bwereere obasanze bali bwereere ate obagamba mugende mu bugume onoobagamba nti n'okulya mulye mukole ki mukute totaddeeko bikolwa ekikolwa kyekiriwo wano omuntu kyalina okukola osanze omuntu ali bwereere nga bw'atugambye mu Bayibuli kwata olugoye omuwe kwata olugoye olumuwe omugambe genda obugume otaddeko ekikolwa eky'okumuwa olugoye omusanze muyala muntu akugambye munange sinnalya ate n'omugamba genda olyo kute tomuwadde kyagenda kulya kati teekako ekikolwa kwata emmere kimuwe mugambe naye genda olye ku eyo kute oba genda olye ku eyo oba olinamu 10,000 mugambe genda ofune ekyokulya kati Israel kowe wanagamba enjala ennuma n'omugamba genda ofune ekyokulya tomuwadde kyakulya singa abadde akiyina yandibadde yalidde era teyali kugambye nti enjala emuluma kati okwagala oba okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu mu maaso ga Mukama wetuddeku wano ku kwagala okutaliiko bikolwa kufu bayogera ku kwagala n'okukkiriza okutaliiko bikolwa biba bifu omukyala singa omwami akugamba munnange nkwagala era munnange gwe kwini wange era gwe bulamu bwange akwagala era naye akkiriza mu mutima gwe nti kituufu akola ki akwagala bw'aba tataddeeko bikolwa wallahi tosobola beera na musajja oyo bikolwa bye biriwa omukyala alina okuweebwa omwami atasobola kutonera yadde ekirabo nti kikino okulaga nti omuntu omwagala olwo ataddeko ebikolwa aleeseyo ekirabo munnange kaakati mbadde mpita nensanga akagatta akalungi oba kanakkolera okitegeera okwagala atandise oteekako ebikolwa kati naawe okwagala kuno olw'okuba ataddeko ebikolwa kutandika muli noowe n'owulira nti kituufu ddala ono omuntu akola ki anjagala naye omuntu agamba nti nkwagala nga tataddeeko bikolwa nawe muli ogamba naye noono ki ekiraga nti onjagala tumanyi ogamba ki ekiraga nti onjagala otambule n'omuntu omwaka ne gugwa wali takuwangayo yadde akasiripa akimanyi olina bizinesi nga taligambako you know what mbadde naye emitwalo 2 oba 3 nsobola ogagatta osobola ozikuwa n'ozongera mu bizinesi yo kati oyo omusajja akwagala ataddeko ebikolwa era n'omukyala w'osinza kugaa kituufu omuntu ono akola ki anjagala kati bw'akwagala bwagazi ng'akwagazisa bigambo tekuli bikolwa eyo laavu tesobola kubeerawo Mukama kyagezaako tugamba okwagala okutaliiko bikolwa kufu okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu bw'ogamba Katonda nti omwagala oyagala Katonda naye nga Katonda gw'oyagala okimanyidde ddala nti atugamba obwenzi kibi obubbi kibi okuvuma kibi olugambo kibi era ng'akugambira ddala nti akola ebiringa ebyo talisikira bwakabaka bwe ne gweheba ne Mukama nkwagala
Yesu nkwagala nnyo singira feza ne zaabu naye nga mukwano olimba totaddeeko bikolwa nti ebiraga Yesu omwagala. Obulidde abantu enjiri? Obabuulidde enjiri oba toje babuulidde? Abantu obabuulidde ku bulungi bwa Mukama? Obabuulidde ku bulungi bwa Yesu? Kati wano buli twaga Katonda nti tumwagala oteekako ebikolwa. Lwangenda kuwira lwaki nzizeeyo eno naye nga ndi kubali abakoma wano e Uganda ng'owuyo oyagala okuddayo ku mulimu gwo. Kakati katuddeyo wakomawo mu Uganda bw'obanga okkiriza nti Mukama asobola okuzzaayo ku mulimu eri yadde olwaleero basibye toyina woyita naye ng'okkiriza nti Mukama asobola ottema ekkuba watali kkubo n'akuzzaayo ku mulimu gye wali, kiki kyogenda okukola? Olina okuteekako ebikolwa. Togenda kukoma ku kukkiriza bukkiriza kuba kugamba okwo kufu, era togenda laba mukono gwe Yesu okkiza nti togenda laba Mukama ng'akuyamba kubanga totaddeeko bikolwa. Bikolwa bye biriwa gwe ayagala okuddayo ku mulimu eri gye wali byogenda okukola. Okkiriza nti Mukama asobola. Yayawula ennyanja n'atemera ekkuba abaana ba Isirayiri ne bayitawo. Kati asobola naawe okuzzaayo ku mulimu wadde basibyewo wonna tolina woyita naye osobola okwekanga ng'oyise ku airport my dear n'otuuka ku mulimu ne weebuuzawo naye Mukama yabikoze ati abalala bonna nga tebatambula gwe ng'oyiseewo. Kati ogenda oteekako ebikola bye bino okkiriza nti akisobola. Gamba nti ye nzikiriza. Teekako ebikolwa, yingirako mu kusaba, noonya Mukama, yingirako mu kusiiba. Sigira omulimu gwo mugamye Mukama ngusigira, toolayo oba ebiri oba etaano ensigo teriiko kipimo, zonna z'olina zikwata omugamye Mukama nsigira mulimu gwange njagala kuddayo ku mulimu. Wallahi ne woototambule mu biseera bino omulimu gwo gugenda kukuumibwa era entambula eddemu Mukama wo akukolere process oddeyo ku mulimu gwo. Kubanga abamu kati bafiiriddwa emirimu visa bazikansolinze bafunye abakozi abalala ku bino ebiriwo. Naye wooba okkiriza nti Mukama asobola okuzzaayo ku mulimu gw'ogwo, teekako ebikolwa. Ewo mbadde nza kyova laba mpisa eri. Genda musomeeko. Musome ekitabo ekyo Yakobo essuula ey'okubiri gisome yonna. Okwagala okutaliiko bikolwa kufu. Bw'oba okkiriza nti Mukama asobola okuyimirizaawo bizinensi yo, waliwo ebikola by'olina okukola ebiraga nti ddala okkiriza nti Katonda asobola ate era asobola okuma bizinensi yo byebiruwa kwe kuwera bizinensi yo ekimu eky'ekkumi. Giweera ekimu ky'ekkumi. Oyinza n'okukolako endagaano ne Mukama n'omugamba Mukama bizinensi yange eno buli mwezi nga si kimu kya 10 nze ngenda kukola nga bwenti ne bwenti oba ngenda kujjangamu emitwalo 10 ngulira abantu abatalina buyambi. Nojjako emitwalo gyo 10 n'ogulayo kilo za sukaali nga zizo, miti gya sabbuuni n'osalaasalamu n'otambula ng'ogenda ogulira abantu enjiri nga bw'obaako ky'obawa. Gwe tomanyi Mukama nti ayinza okukumira bizinensi yo, nti okukkiriza kw'olina nti asobola okuma bizinensi yo otaddeko n'ebikolwa, ogenda laba omukono gwa Mukama. Okkiriza nti Katonda alokola era awonya, okkiriza. Naye ku kyalo kwammwe kuliko abantu abeetaaga okuwulira enjiri eno era nga Mukama ali ready obbasumulula. Naye gwe okkiriza nti abisobola naye totaddeeko bikolwa kutambula obuulira enjiri. Abantu basobola okumanya nti Yesu alokola oba awonya. Mukama ali ready obbayamba naye nga gwe ogenda obikola wooba okkiriza nti Katonda abisobola. Kati buli muntu wenna wooba okkiriza nti Yesu Kristo yakuyita erinnya lyo yakusindika eri amawanga era yakutuma oli nabbi gwe genda obulira abantu enjiri, oli muweereza wa Katonda. Nga bwendi wano nti mbuulira enjiri mmanye kino kyembuulidde mulimu 2 oba 3 abagenda okukitegeera. Nze ogwange mba ngukoze kozi nzikiriza nti abisobola. Bw'aba nzikiriza nti abisobola nina oteekako ebikolwa naawe nkikubuulire nkuyambe. Eyo mpitidde buyitizi mu njiri nga njagala kuyamba gwe ayagala okuddayo ku mulimu. Teekako ebikolwa bw'oba ng'okkiriza nti asobola. Bw'oba tokkiriza totawaana. Abuusabuusa nga tokkiriza totawaana. Naye gwakkiriza kigezese kyenkugambye ojja kulaba. Mu biseera bya COVID
abantu basafalinga nnyo era abantu balumwa enjala abantu naye nalaba Katonda ng'atambuza bigere mu covid. Nze nalaba Katonda ng'atambuza bigere mu covid. Ntya nze mu covid Mukama simanyi ngeri gye yankuumamu. Wallahi yamunze nasigala mu mbeera ng'egye nalimu before nga covid tannajja. Nalyanga, nanywa, nasasulanga rent, nasigala ku mulimu nga nkola, ne tukola ssente ng'oyinza okulowooza nti eggwanga sirisibe. Omulimu we nali bonna bastopinga abanene abalina business enene abalina ki ffe twasigala tukola. Saalakinga ku kyakulya, saalakinga ku kyakunywa, wallahi ne rent teyambulako n'omulundi n'ogwo. Ng'oŋŋamba oyo teyali Katonda. Teyali Katonda oyo. Atuddeko emabega ku mukyalo no wagambye nti ewaka bamuwa respect. Ondaba nti ndi katono, siri munene ate siri muwanvu nga bwondaba. Ewantu we nali Saudi nga bampa respect nga kyenjogera kyekyo ng'omwana waabyogedde nga kyenjogera kyekyo. Okuva ku mukulu mpaka ku muto bampanga respect. Naye mukumpa respect yaabwe oba mukumpa ekitiibwa ekyo seegulumiza. Nze nasigala nga bwenti nga nange ŋŋonda kati abamuwettoka mu maka bwe gatyo batuyisizza bulungi batuwadde respect kyetwogera kyekyo ate twagala twefuule bannyini maka twagala okwekulumbaza ne tulema okukkakkana. Kyova olaba nti agamba ababeeyita abagezi ab'amaanyi ali batoowaza ate bano abakakkanye ne bateegulumiza ne bateeyita bagezi ate Mukama bagenda okwongera okukola ki? Kati munnange nze gwolaba temulaba nti mbeera wano n'endegesa n'enkola ki naye nze we mbeera ku mulimu ze mbagamba nze wemba ku mulimu gwange mbeera mukakkamu. Nze ne bakama bange baalinga tebamanyi nti oba njogera era nze bandabako nti njogera ndoza ku social media nga mbeera mukakkamu mbeera musirise bwe baakolangawo oluusi ekitanyiizizza yesi nga nkyusaamu koko face nenze saaleekaanako era ng'akubuuza kiki oluusi wabanga tulina nakubuuza magi kiki oli mulwadde ng'omwana waabyogedde awo nakubuuza oli mulwadde lwaki toolidde nomugaa mbadde naakalya nsukuse. Nze nasiibanga njogera amazima nga ntya Katonda nasiibanga ne mutuuka obwalweggulo mugenda kutambula nga kitegedde wasiibye mugenda kutambula ate essaawa z'okusibulukuka zigenda basanga mu kyalo gye mwagenze omukazi ng'ateeka emmere ku sowaani n'akugamba magi tambula n'emmere yo. Nze wanudde nanyiigamuko nga ndaba ssaawa zaazibulako katono nnyo okusibulukuka ne baŋŋamba tugenda balina empulira bayitayo muzigganamu eyo gye balundira eŋŋamiya zaabwe endigaye bagenda ne batuulako eyo akawungeezi mubimanyi balina empulira obusungu empulira nga kinuma tokambuwale tonyiiga oli mu kusiiba nempulira nga kinuma natambula butambuzi mpaka mu mmotoka emmere nenjireka mu ffumbiro nga yagimbegedde n'agissa ku sowaani. Imagine nze waka baali tebambegera mmere naye bwe yaŋŋamba ndoza yantulira nga laba tekinsanyusiza mukazi wattu n'agibega n'agiteeka ku sowaani n'agibikako bulungi n'aŋŋamba genda n'emmere yo mu magi mu mmotoka. Nentambula nengenda mu mmotoka emmere n'egireka mu ffumbiro. I'm telling you the truth. Omukazi n'asitula emmere n'ajja nayo mu mmotoka nga nze nnyiniyo ngireseeyo. Abawarabu abalungi gye bali ate mulimu abakyuka nga ffe kennyini nga ffe tubaleeteddwa okukyuka olw'enneeyisa zaffe embi. Nga tonnavuma Kadaama ono yavuddeyo kugamba nti munnange agenda kumisinga bakama be. Gw'oli ku kyokya naye ffe twali we tuli nga tetuli ku kyokya era eriyo bakadaama bangi nga tebali ku kyokya. Omwana wavaayo n'awaana boosi we mumuzzemu maanyi mumusanyukireko. Okiwulidde ekintu ekyo? Kale abalungi
Mukama abanjagalire nnyo, tujja kubanga tusinkana mu videos eziddako. Amanya asigadde nga nze Maggie omuweerezaawo, ate nga wano obadde ku Maggie Kyeyo Initiative Uganda YouTube channel yabankuba Kyeyo, ate nga tutambulira ku musingi ogutya Katonda. Ndi mukyala mulokole ate ndi muweereza wa Mukama. Mukama abankumire, tusinkane. Bye bye.